I've not seen that. She has gone. amafumu gari ndaraba naye nche buli musayi keke bulungi kuba yawo buno musayi What is it? He said that she has what? A woman is got it inside. young again so ono mulwadde mwamulabyeko mmwe You go. Watch out. If they take off the Kenneth, ayingire. Oyo jajja ani ali wano. Kenneth vayo naawe. Jajja dunga ali wano abajjajja nani musoko. Human trafficking also. Nani? Wangi jajja nawola akola ki? Mulala wume. Nawai. They can dig them down. What is that thing deep? What is that thing? Is it a human being? This is a human being. obikooti ekintu ekyo nga tewali kiriwo. This is a human being. They do like that. Remove all that thing. Remove eno yona. Nani eyo? Mabega wali. That could be a human being. Is your first time to enter in the shrine? Don't touch. Rabbit for nothing. Jajja dumbiye mukambwe. Jajja dumu.
You go. Nakintu Stella. Omulwadde bamuleeta wano eno. Kati omulwadde we bamuleeta n'avaako ku pikipiki n'eddayo n'ekola ki n'egenda. Piki weddayo n'egenda n'asigala wano n'amubuuza obadde ekintu ndi mulwadde. N'amubuuza n'amugamba ogenzeeko mu ddwaliro ezzungu. N'amugamba ngenze naye obulwadde babukebera tebabukola ki tebabulaba. N'amubuuza kati golowooza ki ekikuluma. N'amugamba ndabika nina ettalo mu kifuba kuba mpulira nkola ki njakirira naye bandagiridde nzije wano eno. Bw'olijjanjaba kaakati n'atuula wali n'aleeta eddagala n'alisekula n'aŋŋamba oyo mukyala munno musiimuule eddagala ne mukwata ne musiimuula eddagala era n'abeerawo n'aterera bulungi n'asaba ebyokunywa n'ebyokulya n'alya we yamaze okulya n'abeerawo awo n'asiibawo ne buziba netuuka okuba nga yebaka n'agamba kaŋŋende n'agenda n'akoma awo mu kkubo n'amala n'akoma n'agamba mpulira suulira maanyi nja kgenda enkya nze mbadde ntema ebisagazi mu kutema ebisagazi nga mulaba waali atudde alina omwami gw'abadde ayogera naye nga waali atudde kati nze ne ntwalayo ebisagazi kati owe wange abadde alina waalaze n'akomawo ng'ate ono abaddewo atambudde agenze kyava amusanga ng'agudde n'abuuza n'agamba ate ono agudde abadde ki najja n'amukwatako kyava agamba pressure erabika emukubye kamukwate mutwale mu ki mu ddwaliro n'afuna ono owa booda n'agenda n'ano n'amafuta n'agateekamu ne bamutwala mu ddwaliro kati kye sitegedde kubanga nze wano mbadde mulina nga mulamu alabika oba akutukidde mu kkubo sitegedde nze nembeera wano nga mbalinze bakole ki bakomewo naye nga tebadde ngenza okulaba nga poliisi ejja. Tuula beera wakati awo basajja Moses byabasajja Moses z'abasajja Moses ate eriryo Nakintu Stella baba gwani ani Mare Fred obadde wa bodaboda bambi Nancy, you want to go present? Just like that. Baganya ogikwata oli atugamba mulwadde ye tubabuuza ali mu ddwaliro kitebuogera antomere gondya Volta solo con la più facile come stavo guardo versi va bene la
abasawo bajja kutumalirawo abaana kubanga wolaba omuntu nga tajja musobola lwaki tomusindika mu ddwaliro olemera waaki abasawo b'ekinnansi bakuleetera omuntu ngaolaba tojja musobola lwaki tomusindika mu ddwaliro oluusi omuntu afiira mu ssabo nga namazzi gamuweddemu oba musaayi gwe n'omwesibako bali batenga omuntu bamulaba nga tamusobole mugobe omwana omuntu mugobe oluusi oyinza omwesibako nga musaayi oluusi oyinza omwesibako nga talina mazzi tetukiwulirangako n'obulwadde bwe bwonna tebale tubuulirangako tuwulirangako nti no mulwadde tuwulidde kufa tetukiwulirangako nti mulwadde tuwulidde kufa kyewunyiza nnyo kiriwa ekiguddewo twede tukisuubira omusawo waffe aludde mu mulimu gwe omumanyi bulungi omumanyi ng'omufuzi waffe omwogerako kimanyi abaana byabirina kale kyakyebuzi naye nga musawo wa kinnansi era buludde twali tukisuubira nti kisobola okubeera bwekiti kuba bujja omusawo waffe wakukyalo tekirutukanako nti ku mukyalo kuno nti kyali kibaddewo affe tukyewunyiza okiwulira nga bwekiri ku lunaku lwaleero ateraliikiridde nnyo kwe kulujja tulabe ekigenda maaso aludde ng'asawula aludde ku mulimu yaani amanyi tumanyi amanyikiddwa nga Salongo Moses abasawo b'ekinnansi nabo baleke balimu abafere batukola bituufu naye nga kisaana singa balabye obulwadde ng'asaana okugendako mu ddwaliro oba mu ddwaliro tebalabe nti ono mulwadde asaana ddwaliro naye balina okukola amalyansimbi g'okulya enkoko n'essente byange amanya gonja Fredi ali mukulembeze ku mwalo gw'e Katosi kyamazima twafunye ekikangabwa ky'omuwala omuto yageze mu ssabo w'omusawo w'ekinnansi ana ng'afiiriddeyo kyamazima tukubiriza abantu mwonna kyamazima obuwangwa weebuli naye Katonda kati yasinga ekyokubiri tugenda mu masabo ago naye ng'amalwaliro kyetaaga osooka n'ogenda mu ddwaliro bakolako inspection oluvannyuma n'olyokolaba ekigenda mu maaso tukubiriza gavumenti basawo b'ekinnansi bano bongere okwekebejjebwa n'okusunsulibwa mu nkola gyebakolamu emirimu neddala kati ng'oyo wafuuka nno omuze ono si yasoose okufiira kuno tusaba nti amateeka galamulaka nga avulibweko olw'ensonga kino si kyekikolobera ekisoose mu ssabo lye omuwala yani amanyi omuwala ye Nakaleeya yemanyiiko badde mukozi wa mobile money maayi Nakaleeya mukozi mobile money wano mu Katosi era ekyamazima kitwewunyisiza nnyo tulaba nti afiiridde mu ssabo nga byafudde tebikwatagana kuba teri kyabuswavu nga muntu okufiira mu ssabo omuntu eyazaalibwa niyasijja kubakola era oli wano obululu bwawedde kateeka Steve ndimutuuze mu Katosi naye mpawula abawala abamu okubeerako n'emikwano gyabwe gye baba babuulirwako kuba kati omuwala okugenda mu ssabo nga talina gwagambyeko nga munywanyi nti munnaye obulwadde obutubunnuma kangendeko mu ssabo ndabe ekikola ki obulwadde obunnuma mperekera awo n'ogenda bwotyo otya kati nkubiriza abawala abali mu mbeera ng'eyo bakumye emizengo egyo gyokutambula bokka nga tebanaye ku ki gwe bagambyeko ebyange ensobi nnene kubanga opuleni mbadde nziwulira ezijja nga zibikolebwako ensonga ng'ezo sigwe gusoose bwati enkolayo gyabadde akola naye tusaba gavumenti ekole kyemunoonya kangavulwe yadduse ebyo ebyange ye yadduse yagenze ebyo ebyange ekwo erinnya amanya nze nowagaba nazaalibwe kola ku ddwaliro ly'ekeepu ngaasikaani badde obudde bwakumakya sange mu kitundu awo abasajja babatise basatu mu motoka bampita nti jangu tukwatireko
tulesa omulwadde tusitula omulwadde mutusiza munda tugenda okuyita omusawo bo nebafuluma wabweru omusawo najja namukwatako nagamba agaba nti abasajja bakome omuntu waabwe mufu ongeza okumuyita navuga emotoka nagenda tikangene ndeete abantu be watambudde bano nabalekawo watambudde takomyewo tubeera ne bano bwemukubira essimu nagijjako tubira poliisi ninkubira mukama wange nagamba bakubire poliisi ejjawabwe temubatta ebibaddewo kati obakuumye nze mbakuumye nimbateeka omulwadde wabadde paka abasirikale webajjidde babasanga badde baagala kudduka babadde baagala kudduka lwedde nsose basose ne bagenda nimbajja ne mu luguudo nimbakomyawo wano mu kitundu mpitibwa nze Isa Kimuli. Isani? Nze Isa Kimuli. Kimuli. Nga nze ntwala operations mu basawo b'ekinnansi Mukono district yonna mu ofiisi ya Mwami Ssenfuma eya FEPCO. Kitalo nnyo kitalo ddala olwa mwana muwala oyo eyatuvudde ku maaso. Naye nga nkubiriza omulanga eri basawo b'ekinnansi mwenna nti ensonga ng'eyo ng'ebadde etuuseewo muleme kubanga oluusi mudduka kubanga mulina layisinsi tebakkiriza okukumula abantu. Kati ensonga ng'eyo ng'ebadde etuuseewo genda werikootinga ku poliisi otegeze ossi nti mbadde nkwasi ku mulwadde bwati ne bwati afunye obuzibu bwe buti bagane ossi n'abeerawo eya ku nsonga gy'okola ki gy'omanyi. Ate ekyokubiri temulemera nnyo omulwadde bw'oba olaba ng'omulwadde naye mutunuulire olabe nti bw'abeera ng'abooseboose nnyo muwerifaalo nti obudde buweddeyo bakwongereyo mube ne referrals okubeera ng'olaba nga ayidde nnyo n'olaba ng'ayidde nnyo muwe referral. Wekijja by accidentally kuba Katonda yeesigaliza obulamu wekijja by accidentally nga naawe obadde tusobola suubira nti ayinza okufa nga abadde mulamu todduka genda ku poliisi tegeeza ossi kyensonga ng'enyebadde osigale ng'oli makubo maki matuufu kubanga owa bodaboda yenna ayinza okukola akabenje naye kimuddusa butaba na pamiti. Musawo waffe oyo ayitibwa Moses Zaabasajja. Moses ani? Zaabasajja. Moses Zaabasajja. Yafunye obuzibu obwo nendowooza mu kutya n'agamba ate kasooka enveewo kuba ekyekango kati yatuusa atya wano omukyalo getuwulirako okuwulirako ekituufu kye babadde naye bagamba nti yazze okuleeta omulwadde naye yazzeeyo okuleeta abamubaddeko nga bamujjanjaba mukuddayo ewe yazzeeyo okuleeta abamubaddeko nga bamujjanjaba baleete wano. Kati yagenze okutuuka nga bamugamba nti boolese wali babakutte boolese oddwaliro poliisi ebakutte. Awo ndowooza naye yagambye nti waayi kansooke nange neewugulemu n'okutya. Amanya bampita Mpanga Martin Luther omukulembeze w'eddwaliro lino libayita Cape Medical Center e Katosi. Tufunye obuzibu nti omusawo ow'ekinnansi aleese gwayise omulwadde naye nga yafudde dda n'amuleeta ku ddwaliro era ne badduka okwewonya kye baleese. Naye asikali akoze omulimu gw'amaanyi n'alaba nga akwatako abantu abamu ne tufuna we tubateeka nga we tutegeezezza poliisi neyanguwa okulaba nga ebakwata era ne batwala ku poliisi okutandika okunoonyereza ekibaddewo. Omusawo w'ekinnansi ye adduse era tetusobodde kumufuna naye nga omulambo
tugukwasiza poliisi nekola okunoonyereza okusingawo. Tuvumirira abasawo b'ekinnansi n'enzijanjaba ereese abantu okugwamu essuubi. Tukubiriza abantu nti nga balwadde bafunenga okumanya okuva mu basawo ab'ekizungu bababuulire obulamu bwabwe we buli, tusobole okukendeeza ku bantu abafa mu ngeri bweti. Tuvumirira abasawo n'enkola zaabwe abakola mu nkola ezo, era tugamba nti tusaba gavumenti eyambe okulaba ng'ekyo kikoma ku mukyalo ono gwe baleese nga mufu. Hello. Hey.